omusajja yali mutuufu mukasa obuweke wagenda nabwo butya buweke tukira bwe yagamba nti genda nga weesibiridde oyo mukasa wa bigambo yali atufera ye wa bigambo naawe mukasa fake news yali awabifu ku fake news kwasula gwe naye kati nze dini emisango jange gyonna najejeredde ogwa Chosen Beck gwe bali bagamba fake news naguteeka wali ogwa Spice Daya nakasuku yagukubyemu omusumali nenguteeka wali kasuku yagambye iki iyo musajja yennyini yoyo gwe nali njogera kola kwane kasuku naye nabamu omusumali oli mujja we yali atabuse loja nga ngamba anzize kati sikyalina engalo zange ziri kiriini jositede era buye bazemu ne bagamba yagwe Edalu ne bagamba ebigambo biki one Zanzibar gyali kumbe yali afunye akabembereza naye kati era ali kumiguwa buli musango ngwejjera bwejjezi otemate biga Jostede ali kumiguwa nyabo Edalu yaddamu buzibuki Jostede ayiga drugs nawulirako wano drugs kirala omanyi nene enjaga cocaine si enjaga fe tumanyi yene yaba Bobby bino ebintu ice ayijanye bagita ice si enjaga fe byonna bwe tubiyita naye cocaine yoyo wobuwunga obweru era bwola ne mu firimu teriyo firimu gye bazanya ya simanya njaga yabikola eba cocaine eyebuwunga ekuba nekujjako omuntu yebakanina ku nnyanga tazze engulu bwalya n'alya mukome watamukuba talekerawo kale search talent balina gwe banyumiza ayi nongera kunyumiza ku cocaine nagiwulirako eya Jostede waliwo gwe banyumiza bagende Dubai eyo nga banyweri enjaga eno ey'ebikoola nesookerwako stage 1 King Mike abo King Mike weeyo abava wano banywe eno ya bulijjo good life eyo edda yagenda okuyimba ng'emanya ennywa nnyo enjaga ene yaffe gy'omanya abantu gye banywa ey'omukka ne batuuka e Dubai ne banywa ku yaayo sho bagiyimba nkeera tebazuukuka yali yankeera baali bamanyidde ne yaffe oba bagiteekamu ki kati luno abasajja bagenda e Dubai basanga abasajja nga banywa enjaga abeeno nga baginywamuko e Dubai awo naye era bano baali bannayuganda naye nga bakibaakule ne banywako katono ku yaabali agenda otuuka omuti mu makkati ng'awulira enundala nnyo ekuba okuva ku matwe n'enviiri zikankana naye mbu nga bannyinizo bali abeeri abaginywa Abanigeria oba bagiteekamu mafuta oba bagiteekamu ki kati neefuuka ate endala nnyo baginywa mbu ne bali awo ebyokulya kati ne banunga munatu a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako nnyo baginywa mbu ne bali awo ebyokulya kati ne banunga munatumye ebyokulya buli mulete KFC ne mulyako naye nga muletedde bagenyi bali baawaka bano bamala bagenda nga bwogenda ku second floor balekawo wano nga bakanywa enjaga gana amagumba mtisimanya twalidde enkoko ebisambi amagumba ago nga babula kwekuba lino lyange ebaleetera okulya okutasoboka abalala bakozza abalala n'abeerawo ng'alinga waliwo yaŋŋamba nti ate lwaki nkambwe omuntu anogivaako n'akankana mbu ne Jostede mbu nga bataginywedde agivaako n'akankana naye bannyumiza nti waaliwo oba yayina luyimba kikawala nnombu baali bagenze mbu ku video shoot
Kakati mbombola yamujja ku snap yamuyigiriza enjaga bali mawulira video shoot nawulira snap kati olinga bwanajjanga makeup artist kati yogwe muyito wa snap kati mukumukolako awo amugamba naye ate olaba wano video gyogenda wajja kuba confident nnyo n'ayisaamuko yali ne munne oba manager obaani n'amugamba tetwetaaga kukola ki kozesa drugs zino obadde muyimbi mulungi kati nga bw'omanyi olumu ogamba amagezi gakugwebwa munno akawala ndoza ne kamusinza amaanyi ono n'atestingako justed bw'anywako n'afuna ekikonfi ky'abadde alowooza yoba yali munafu yagetingirawo addicted kati omuvubuka agenda okulaba nga ne bagoba omuwala oyo ne bakola ki kati justed omuvubuka ono manager we yabigaana agenda okudda nga bw'onoogamba nti ndi waka ogenze ku microphone nti ogenze kulaba muntu agenda okukebera nga akawala tebalaba ku video shoot era kakomyewo n'ebyokunywa byako kaakati nga manager muntu mulabe nnyo wa justed amugaana okunywa ebintu n'atandika awo mpolampola kati olumu n'agira aba ali awo nga alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh banzisi ndi bulungi ogamba otya maama kale amasala gali mu nju ayo wa mami ye mami ali munda awo bali awo olabye abantu b'okukyalo abayina okubuuza bwekiri kaakati justed n'atandikira awo ng'abimugaana oba muntu mubi nnyo kati awo yateera akayimba kano bano bagamba ako awo ate yali nga byavuddeko n'atereera mukko naye addiction yegundi kati ndoza kenzo bwe bantu balina okukolako omanyi rehab baagala okuva ku miliyoni meka 3 ku 5 bakutwala mwezi bwe bakutwalayo n'obeerayo ne bakukolako buli kintu paka lutandika okudda engulu bayimbi bangi abateredde mukko naye fiye naye yagaana fiye aterera wadda fiye oyo yaginywako mbu ne baga gundi na MC Cuts nga balina omukolo gwa mbaga fiye oyo ne olina MC Cuts n'agamba omuntu amutwala nti bw'ona omutwala nyamba tomukkiriza okunywa enjaga okunywa kokeyini kuba oyo banuusa munu beesiiga mwesiige nti kuba bw'ona omuwa ku mukisa tajja kugera era ye fiye kye yakola yalagirira kawala akabimuwa ogenda kunsangawo onsange mu ttooyi era ne batuukawo ono yamuganya akimanya amulina tajja binywayo mu mmotoka nabimulemesezza fiye bwe yajja mu ttooyi n'alagirira akawala akamuleetera n'aba bawa abantu ebyo bintu baba beetaaga na basiba bo bafunamu ssente olowooza lwaki babikwatira namulagirira mu ttooyi n'amuwa ye by'alina okukozesa fiye n'abeera mu ttooyi naye bagenda okumugjayo ng'alina kudda mu mmotoka kudda kati yayimba mukolo kati munnange babeera mu mbeera eyo nga omanyi night life ne celebrity life eyina a lot of lies ezigirimu ezikulowoozesa nti obisobola kati ogenda olaba buli yeeyita sitambo byakola ki kati nga nange negeziwaza nti sobola omwenge kweyambulira mu bantu kati olaba bino byogenda mu basajja baba be South Africa ngeza bugeza sigayo ebituufu nkoononera linnya ki wali ogenze abasajja abaliyo bafere wali ogenze wani maama nali ngenze ku holiday nani nzekka jeni omusajja ajja kunyiiga nzekka taliyo bwaba gyali yejjeyo taata neetonda awereze ne message asasula air ticket ajja kutawo bifaananyi abite
Jeni togezesa abite muwe namba kwassa abite enamba yange eyo gira amusaba omusajja wa Jeni bali aba South Africa abavu abafere mali mawale omwana omuwulira mbu muli baavu ye bannanga ali mawale samula ba South Africa nonye naye simanyo bandidde South Africa munene nali Santoni Mbagagga naye samula obaana nonye naye direndidde South Africa lwaki toddayo South nali njagala kulaba Mandela Stadium nagiraba bwe ndiba nzire South Africa ngenda Cape Town ate kati sisa kudda South Africa for now ensi nnene okyalina ebyambula bingi kati ensi nyingi ate era nzire ate bakuyayaanira webale nina muganda wange yaŋŋambye Malcolm ali Netherlands Holland anjayaanira Jeni ajjeko naatulabeko ffe tuli bantu be bagule ticket ayaga nti namugamba tokyanyonyi n'agamba oyo tasesemera abantu namuga Jeni ngali mugambe nondiwa business class toli mu economy eyi nagivaayo buda navaayo eyo omuntu akutwala eyo yonna nga tasobola business akireke omusajja wa South Africa byonna bituukiriza ye teri muntu yantwala South Africa yali sente zange tedi nze neetonda ku lw'abasajja bonna abatuteekamu ssente nga tubeegaanidde wano taliyo aveeyo alekera receipt omuntu atandika life eyo tozimuddiza tabanja kuba byeyasuubira yabifuna tugende maaso omuntu atandika bw'atyo nalooza mu sita ogenda okubaawo ng'ojjako n'obulamu bwaffe Banurudin gyembeera evening ozimanyi Kololo kati ogenda okutuuka ekololo ngo eddiini ebbanga limaze n'abantu abanywa omwenge abanywa sigala abanywa shisha sibikozesa nze nina emikwano eginywa omwenge simanya boni 7 simanya nze mbatulolabisi wange bawoza mbalumisa enjuki abo bongamba obalaba omuntu afuna bufunyi sigamba nti oli mukyamu oli luli mutuufu kyokola kyekisinga naye osanga abantu nga tafunangako pate zirina influence kankuwa example gwobadde n'emikwano gyo naye tobanko na mikwano nga bwolaba abo zawedde yatwala ka miliyoni ngeza bugeza level z'abadde onzera abantu abo n'ogamba nti nno muyina kirasi gye mugenzeeko kati nga wali abantu baswipinga buswipe kati omuntu alina lwalabanga ye ali old man out so si bino nti bakuwa eki ne waliwo olwotuuka mu ziri pate zolabanga boto zijja zaaka n'abazinzinirako bazizinirako tozibangamu abaana bajjira ku ziboto simanya maweeti bere ebyo mbimanyi ginja gye twagenda sima red label nga bazikutidde mu kintu kiringa kyamatatu bwekiti nga kyaka n'okwaka ne baleeterako n'akantu akaka bwe kati akaki waliwo akabali bakutte akantu bwe kati kalinga kati bwe kati naye nga kaaka nga waliwo n'ekintu kya mutima bwe kiti kiringa kyama ne baleeta kati bayinza obbireeta n'ofuna omusajja nga ye amaanyi ge ne ssente ze naki mwege ne kirasi okulaga mba oli wa kitalo eri that table is reserved for Jeni Namukasa kati ng'okakasa abantu nti Jeni wa kitalo naawe oyinawo tugeze bemwebisanya bolooza abantu bakuzala waabo ba ntambi baani balooza Jeni ogera batudde wali ne balyoka nno bazireeta nga zaaka bwasi bati bazitukutera ku teba Jeni bw'otaba wa mutima mugumu otandika kati oba olina okukakasa n'abantu ne zino zisinapu ebintu bingi ebiviirako abantu okuwunga kati ng'oyagala bazireete bazisse ku tebo osumulirenako egira bagamba omunywi w'omwenge wuno omugagga oyiwemu bwoti at least onyeyo ka glass your friends ba taking over kati oluusi biva bwe bityo awo slowly ogenda omumaliriza nga kale oli simunywa kino nzinyina mukwano gwange yabeera London ajja wano Uganda n'agula bote esooka nga gundi bwabinyumyo yani kasufairo bwe yagamba nti oguli ku mutwe gulamuza ogusigadde mu macupa omulaba n'abaga ndi wano nojja gwe n'otulwali ku tebo yammwe abanywi ba soda nze nywa mojito ogimanyi kati nze gwe nywa munnange nani aliko colic wamu michungwa
strawberry n'obulalalala minti ye n'atumye ecupa esooka alina ne lwasuma sente z'ataalisi babawe n'akuba bukubi wakati muntereko ku mobile money ne babuuza bali awo tujja baddizaawo ono teyazze na ssente ate kaadi nazireseka ate bayiga n'obawulira nga banyumya emboozi bwe musajja watunga oli eri wazze kulaba mugaggawo alina gy'alaga nti ndi wano alusi akuyita tomanyi nti alina mu bbaala oba tali mu kikiraabu kuba akusanga oba mu woteeri kuba mu woteeri babireeta oli kati you cannot avoid it naye osaba busabi Katonda n'ogamba nze sinywa shisha sinywa mwenge nange nsobola okuba wakabi nga sinywedde ki omulala abeerawo n'alowooza kati kankuwa abalala oyinza okugwa ku mugagga n'akugaba bakuwa eki balina fanta n'asooka yeesika n'agamba ng'asaba juice owaayi nze bw'oba tosobola kungulira juice nga tugeze out waŋŋambye ojja out kati nyinayo omulala yagamba omuntu bano we batugeya ffe tutamiire yatusenge atukenge agende fuluma kati babeera awo abamu mpola ogw'omwenge kati ne bino ebirala waliwo abantu nga babayita bakipapankulawa ng'anywa shisha n'anywa sigala n'anywa enjaga n'anywa omwenge ogwo ogwa buli kika n'ate n'akulaga ali soba like nga bimukuba naye nga talina kyaba nyinaye gwe mmanyi bamuyita abeereyo kololo w'omanyira nti yayisizzaako omusanga ababwa naawe nga munyumya emboozi eri nnomo naye wakati wagira omanyi omugamba wanywedde byaki kati ate amakinga sure abikubisa abalala mwenna mube nga mufaanagana omusanga abikubisa abalala abamu babikozesa bugundi buno buki bukukizi wabuli obuwuliddeko nali mbuwuliddeko mbosooka ne weeyambula newebaka ennaku ssatu nebaza mukama eyankuliza mu famire ey'eddiini kale naye nga beebale kaakati tugende ku kiddako abo bwe batyo bwe batambulira jostad omuwulidde njagadde kukakasa nti ebintu ebyo abantu bangi wano nawulira abantu boogera kamiliyoni simanyi akozesa singa nkutemera ate abakozesa omanyi kamiliyoni abantu bamwogerako ng'oggyeko me kamiliyoni tanywa njaga wasigala baŋŋamba ye wakasigaleti kamiliyoni naye abantu bali bakozesa biri ebisembayo naye yo nga tuvuddeyo nsooka onyumize ku Chosen Beki ekituufu kiri ki ekya Chosen Beki munnange ebya Chosen Beki ate saagala lwako batandise okikyusa mu twist nti ate Amiri yansasudde Amiri tanansasula wadde ebibiri ekituufu kiri ki Chosen Beki relationship ne Amiri yaggwawo byaddala beereka byaddala teyalina olubuto emabegaawo ojjukira luli olubuto lwa Beki we yafunira awo ng'ali lubuto awo olukuzaawo olusembyeyo olw'omwana asembayo awo omugwa bajja basika omugwa nga bumanyira no mu kapu we zibeera abafumbo naye olutalo olwasingira ddala awo we yali awo olubuto awo zijjukira omulaba ng'ali lubuto awo yali olubuto awo omugwa gwali gw'amaanyi nnyo omugwa gwali gw'amaanyi nnyo to an extent omusajja n'akwata ebintu bye n'agenda n'anoba omusajja yanoba ewa Chosen Beki nga mubuzibu ki famire eya Beki ey'omusajja ey'omukyala ayinza okuba n'omusajja famire nga ey'omukyala ate nga waliwo n'omusajja omusajja agenda okwanjula Beki essaawa yonna omanyi kayimba nnyo ku mikolo kati abasajja waliwo famire ya Beki erina omusajja gwesemba era ye muko gwe baagala tebyandibaamu eddiini omu musiraamu naye tebirimu ebyo biri nnomo nnyo omusajja omusiraamu awo w'omuwala nga si musiraamu n'akyusa n'erinnya kayinza okugaana akaakaana k'emasaka ako nakalabanga kannakabala n'akamanyiiro bye byalionona relationship y'abaana abo Amiri yalina effuga omukyala ng'oli nnyo ku lunda lwa Amiri kati ani yali afuga obubi
Amiri engeri omukyala gye yasingako Amiri sente ffenna tukkirize nti Becky asinga Amiri sente. Becky n'akwata famire yonna n'agireeta ewaka. Becky n'akola amaka ge ne Amiri n'amuleetamu. Bw'oŋŋamba nti nedda kikole nga bw'oyagala. Nedda tetuuka ogambye oli yaleeta ssente. Amamoze jangu katono otawuluzeemu wano. Jangu wano. Oli ne mukyala wo mu maka go. Amawulira. Omukyala n'aleeta famire ye yonna. Kati obadde oyagala. Ono aŋŋambye bw'ati. Atandise nti ffenna tukkirize nti Chosen Becky asinga Amiri sente. Agudde kati alina. Alina tali mubi naye omukyala amusinga. Kati omusajja bwe tutegeeza nti ng'okkiriza nti ono alina sente. Nengula ebintu by'omunju bwe tuba tupangisa nze n'empangisa enju. Nenkule ne tugamba tujja kubeera wano. Nyinza okugamba mu bulungi nga nkwakira tubeere wano naye nga nze nsasulawo. Kitegeeza gwe tosasuddeewo. Ndi waddembe okuleeta abantu bange waka nga naye bw'olina eddembe lireeta abantu be waka. So singa osasulawo nsobola okukusaba olukusa nti nyinayo sisita wange yali asasulawo. Wagambye yali talina ssente. Sente zoli zaali zikola ki? Nga bubi ngambye ffenna tumanyi relationship Amiri yagiyingire mu linnya 0. Lwaki? Omukyala yalina sente. Weyabeerera ku 0 baali basulawa. Amiri era omusajja nga providing omusajja yapangisa tasobola. Amiri enfuna yamma ono bw'agamba nti yali ku 0 wulira. Akutaddeko weekyanga. Omulaba olaba wayagala obbifaani akutaddemu. Tuli kiriya era ogenda tuwayo jana kodda. Olya bwe yeeyogeza. Oba yali. Kiriwa kye bakuteedde. Tuna mugamba kintu kyonna yali. Imbuuza mubuuze. Je niki kyenkoze kikyamu. Yesu dawono nga tomulezi. Nayiga soda sayiga. Yenna aliwo. Sebo. Alaykum salam. Clear. Nnyo. Owai. Moze, soko je kino kiggwe. No. Bayina ennyumba. Naye kyenda bamujje nali nge yalidde. Abantu bakyogera n'ekirabikanga. Lwaki bwe nkubuuza onyiiga? Chose na je yewuzeeko. Nedda kyembuuza. Sirina wadde ebibiri just nti. Moze soko. My royalty. Eri wa Taina weeri. Oloze kyolaze. Nedda. Amiri muganda wange ffenna tweddira mamba. Kanzire kimma mu bulungi kale nga sikuteeka ku pressure. Bayingira relationship nga Amiri gulinnya 0. Nga Amiri mu busobozi bwasobola enju y'emakindi y'emitwalo ameka 2. Ng'omuyimbi ono akube emikolo tasobola sula. Nedda Amiri temumukuba because tetuli mukuba. Tunyumya by'ogambye. Amiri ye yapangisa ennyumba gye baalimu Becky n'aleeta famire ye. Nedda tekyasoboka. Akati mmoze nnyonnyola ky'omanyi. Tekisoboka. Amiri yajja mu nnaku si mu bubi. Era Amiri yajja abaze ssente. Era wano. Nedda teri yali omwavu lugobe lukyona talina wadde simyo. Temugenda kumalako mikwano. Tukugobyeko. Kati Amiri andabe nga ndi mu mujje. Nnyonnyola ekituufu bwe kyali. Watandise ogamba gwalinya 0. Nkugamba bwe nti Amiri yagenda okwagala Becky. Becky ng'afuuse omuyimbi ng'ayingiza ssente nnyingi. Because Amiri omulimu gwe yalimu. Komaawo kankuddiremu. Nga ssente z'ayingiza tezenkana na za muyimbi. Tata wange ankubira. Atwala eri. Tomuggyako bambi ajja kunyiiga. Anyiigeko naye. Wano teyagira gundi. Mugamba ovuga. Ngenda mukubira. Oba mukwate. Ng'avuddeko. Nti oli mulungi. Ne Amiri tomukuba. Siri mukuba. Omusajja waffe. Moze Amiri. Nedde mba mwalidde muŋŋambe. Bannange wallahi billahi nze ndi mulokole. Oli mulokole. Kyetugenda interview eno. Tonyumye wano. Yeddini ayogere. Moze soko je. Togenda kuba Amiri nga tuli wano. Webuuza gy'obuuza. Togenda kwogera ku Amiri bigambo nga tuli wano. Omusajja ali mu bulumi. Bamuteko. Togenda mwanju. Mubeereyo. Kati mbabuuza. Nze ndi ku bwino wa Jeni gwampadde. Nya 0. Bogambye. Financial. Komaawo. Awo wenjogera. Nayogeddeko ekikyambwe maze ntambulira nedda ati byogamba nti wetanga nnyo tonawuliriza. Ono yoma kyali mugamba nti Becky yali apangisa ennyumba nga It's okay. Kati amano kyagambye nti Becky kasa naye yepangisize ewe emperedo. Amiri kati ali peredo. Ayina ne Amiri Foods. Ayina ne Amiri Foods. Becky ogenda mujjako okigowolereza. Siwoza. Soko je muze. Bino byota. Muze. Dini wajeregera Amiri. Sijerega. Oteeka ebintu mu motoka nga tunyuka. Babulira wano. Mezobera ngo owuliriza.
nze Amiri siri mu mukuba ndiro ya wa Amiri n'abanyigirizibwa kati kyekyo Amiri kati kankubuli alete ekibiina ekipya tulwanirire eddembe lya Amiri twetaaga free Amiri ndi bwenti ku byonna bye baamukola nakati siwakanya mbadde nkiriyalinga kiri nti ekireetera obuzibu olumufa abafuna abakyala oba omuntu yenna afuna omukyala ng'akusinga chances zibaawo naye okukola ebintu ng'akozesa libate ye atya nti bw'agamba mpangisiza akayumba nga bwe kati kalamba nga risiti zijjiramu Chosen Beki kitegeeza Chosen Beki afunamu muli omutima gwo gumugamba sister wange ajje nga takubuuzizza kuba alina byaba entitlement this is my home maakyazi nyinawo omuki omwami so the other way round omwami bw'aba ye breadwinner yasasula yalabirirwako kwa finance zitambulira ku ye ngono omukyala ajjamu buzzi kireetera omukyala bw'aba alina kyayagala asooka kwebuuzaako nti mwami Amiri nyina sister wange naye oba brother wange njagala asome nga ava wano so nga bw'omanyi ejjoogo ly'abakazi lye mbadde nzijjaku gwe kyobadde owakanya ye kasitaafu namu ssente n'akuteeka ewaka ne kizuuka nti oyingiza 5 ayingiza miliyoni 2 toteesa kati Beki waava kwe kuleeta abantu abangi biri bye badde ogamba genda maaso simanyi so naleeta family yonna musajja n'akyogerako am not comfortable naye ng'atuuze mu buntu mu buwanga tekiriyo ekyaki buli lunaku olasanga nazaala wo mukozesa nazaala yamuleeta waka towayiriza bamuwe soda obuzibu bwe ndina ne Amiri twava ne tukola story eyo bwetwagikola Amiri yali mukambwe nnyo anamukasa yavayo n'agamba nti bambi Amiri ali mu buzibu family yonna eri wali Amiri yakola atya Amiri yanyiga nnyo yali agala story twagijjayo singa sekyo omugagga waffe yayingira mu nsonga n'ayita Amiri n'akisootinga n'asasula ne ssente twali basibe kandi kati wano wengambira Amiri musajja waffe kikubenga munnamawulire beera nganze kikubenga munnamawulire tuneetonda era ndi munnamawulire wano obadde mu kika tuve mu kika kyandi mukugamba kiri bwe kiti nona relationship so omukyala mbu bwe yaleeta family musajja n'amugamba ali uncomfortable nakyo ne batandikawo sika omuguwa mbungu omukazi ng'ayina ekisa manya balidde animo mbu ku kigambo tojja kutema akaana ako nga kampisa kaganda mbwabadde n'ekisa abaana b'e Masaka bababuulirira tomutemerera mbwabadde n'ekisa yali lubuto n'abakazi ffe tuli banakazadde b'eggwanga nga tuba n'ekisa Amiri yakebedde ku baana nga si babe ekyabaana tekirina kiyingirako andi kati bw'oŋŋamba nti omukazi alinamu ekisa mbu obwenzi bwali bungi mu bufumbo alimba oyo palapase nkuwa sayidi gye baŋŋambye nange nkuwe ya Chosen so mbu ne batuuka kintu ne kigaana ne bapaatinga ways ono muwe soda naye waliwo ekigambibwa kali akabbulu ekigambibwa mbu bino ebintu kati ekibijjeeyo kiri kimu Beki Amiri kukkiriza kuvaayo no si Amiri kukkiriza Beki introduction ye esembedde akkiriza alina omusajja ayagala okujja ewaabwe okukyala yes Amiri ye yakyala kati ayagala atuuke mu budde buli eri obw'emikolo nga tetusasamala tutegedde relationship yaggwawo buli omu yamuvinga on naye ekiruma Amiri bwe bagamba nze waliwo yampadde info mbu ne Amiri Foods gyalina ebaluma kubanga bombo baali baagala adde ku zero atuuke amaladdeyo eri afuke mu ddwawulira yiyo omusajja akola Amiri yali akola mu kamyufu Amiri yali akola mu kamyufu wenkugambye wali obuzibu akawala kandibanga ne Amiri Foods kalina mu shares nakagala shares omugabo gwako eyo Amiri Foods bagikola Amiri bapartize ways relationship yabwe yamala omwana yali Amiri Beki yali awo olubuto nga lulinga myezi 4 nga relationship eyugo okuvaawo neki kyasinga ogijjawo
bwenzina bazadde mbu Amiri yete yali mwenzi mbuuza bubuuza tebamukomplaininga ko wadde saidi yange gye mmanyi eyachoze ni Beki yegamba ki saidi ye ya Beki eri bweti egamba ki wabya mumbu byonna waliwo mukwano gwa Beki yeeyita mukwano gwa Beki because I'm not sure ayinza okujjanga ye impersonating nebiri byagamba toli sure nebiri nabyo siri sure kyovula bateekako kambu waliwo mukwano gwa Beki yankubidde nangamba na mukasa kyokola kibi nnyo kwanza ekiriwa okwekubira nnyo saidi ya Amiri ne mugamba nze sina saidi gye neekubiddeko gwoteesa ki nangamba mbo Amiri yali akuba Beki ate sike kannakampi Amiri yali akuba Beki ng'amukuba mbo era ekyayonoona relationship yali domestic violence wala kyewadde oyite fugabbi ng'oliteka ku muwala no bwekityo bwe kiri saidi zaabwe buli omu bwati bw'aleyinga ensonga ze ate omusajja n'omukubi naye Amiri n'omukazi omuyimbi omukazi omuyimbi Amiri bw'omutunulira akulabikira omukubi ebisajja gye biringa bikuba abakazi kijja kyambadde essaati nga kinyumye kitambula kigaaya embeeno kitinga tomanyi kizibu bwe batyo regardless bo nga bo babiri buli omu amanye kale kambuuzeeko osobola okusitaaninga omusajja kuba asisobola ate nze siwagira na mukazi abeera na musajja amukuba osobola ofiirayo ddamu katono osobola okuba n'omusajja nga kuba sisobola kale bw'aba alina ssente ne bw'oba olina ssente asobola okutta obeera ku riski y'amaanyi mubi nnyo olaba wali bugenda okutta omwana w'abantu akugambyeko ogambye osobola okubeera n'omusajja no kyenkugambye moza maaso Amiri is my good friend ekyo tekigenda no saagala munfuule muntu wankwe nze kyenkugambye mukwano gwa Beki byebyo ye byayogera ne saidi ya Amiri nenjikuwa kati gwe weeyinga kyoyagala weeyinga naye nze nembuuza gwe wange bali nze sibamanyi gye nitumanyiganya emyaka gigenda mu 10 mbuuza omusajja kale bw'aba mugagga n'akuwa emmotoka n'akuwa amaka naye nga bw'oba kyokoze akukuba me I don't believe sikiririza mu relationship eri violent omusajja asobola okukuba ekikonde n'akutta okitegedde so era omukazi yenna bw'aba ali mu bufumbo nga bulimu okukuba oli wadde mbuvaayo dduka otaase obulamu bwo mu kulwana kuno asobola okukuba n'ofa ate obulamu olina bumu Beki ndowooza owulidde ago magezi gakuweereddwa naye Nuruddini moze kanyinyuke Dini tagenda kuntabula n'abantu alaga mbusimanya ngamba oli bali bamukuba kuki nze mubulidde nedda Amiri is my good friend by the way ngambye bwenti amajje ne okusinzira ku kyambolidde moze beera owulirize nedda moze jangu otuule wali mugenda kummalako lwaki bamulako kyemugambye ekikifu mubuuzizza ne ku Monday ngenda kulya mmere ya Amiri food yetumenya ngenda kufunira emmere moze wulira tugende ku story endala bw'oba n'omusajja akukuba no nze mugambye saidi ya Amiri ne mugamba ne mukwano gwa Beki nedda saidi ya Beki egambye eki nkugambye mukwano gwa Beki eyeeyita I'm not even sure nti mukwano gwe simanyi abantu nsobola okukubira ne kugamba nze ati singa government ayagala sente wamma nsobola okukubira ne kugamba nze mukwano gwa Museveni president w'eggwanga ndi mukwano gwe naye nga nimba so mukwano gwe yagambye yabiri ne ku public domain yabigambye ne Kasuku mbuki omusajja yali akuba omukyala noga nze nenkugamba ne saidi ya Amiri naye ekizibu kyono kyetufunyeeko obutakkaanya mubuuzizza nti gweosobola okuba mu relationship gye bakuba nedda ne mubuuza omukazi gwe bakuwa omuwa amagezi ki sirina saidi gyendiko naye ono Dini ali mugezaako kundaga nti ngamba oli yali akuba oli si kye ngambye lwaki akinteekako lwaki ammalako abantu nze nvaako Amiri mukwano gwa twaddira embeera gyateekawo eri bwe oli mwannyina byonna ng'amaze obyogera oli wammamba nange ndi wammamba omuko mu lujja Beki n'abawala bonna abali eyo ng'oli mu bufumbo bwonna nga bakukuba gye niakugambye kwatamu ebintu byokole ki bazzukulu baagamu nga tuli tuti era nina ne benawulidde abagamba nti namukasa yeetega Amiri nyongero bajjukiza essaawa eno nti nze ne Amiri twezira no nze ne Amiri twezira Amiri ye Mutebi muganda wange omukulu yenna Mutebi nze ndi wammamba lwakuba Amiri sorry
bwe yali kyenjagala omuddira Amiri nakola eyo story kubanze bagimpa yali hot story bannamusibirako bibye nga bamugamba alabika yabawa amawulire alabika ne batabuka ne bamugamba otwogerako n'agamba kati kambeera omusajja maka kaŋŋambe namukasa ŋŋenda musiba so Amiri am not happy kwekyo era ne tumugamba zisolo ez'okumokuma omugagga waffe yayingira omusango olaba omugagga no tekiriko ku kivulu kubanga Amiri yasiisirira mpererwe atunda mmere ye yapangisa n'opangisa oba mala bwe batyo kola nga bawaata obumonde bw'enkya asula eyo musajja wattu nenwaki omuntu asula kumpi n'Amiri Foods ogambye naye teyanoba bamusibirako bibye no kyonna kyekiri kaakati bamusibirako ono omukolo gwa ddi omukolo gwa Chosen Becky waliwo yaŋŋambye n'aŋŋamba namukasa bino byonna bye bateeka ku Amiri manyi kati byambu byonna ngamba bino byonna bye bateeka ku Amiri Becky alina omusajja naye omusajja ayagala kukyala kukifuula official but they are looking for ways no listen they are looking for ways okiteeka mu public okututeekateeka muleme kugamba ate bagambe Becky zikukyala Rebecca zikukyala tusuubire nti olulenzi lwaffe olw'emmamba muzzukulu wa Gabunga yali baleme kulinda Amiri tugenda olaba Kasanda Amiri tumuwa ogw'okufuna Kasanda James talina foods balinza okugaana ngenda kwogera mwanyinaze kale bakola ne video ya Wumula kyeŋŋamba kufuna na Wumula maama Wumula otya bakyala tetunawumula nga bakukuba kape yali nungi nze saabalaba nze baali banyumira kape yali nungi saabanywa budde just Chosen Becky mwanyinaze naye naffe twaliwo twali balungi mu byalavu kankuwa obudde oyimbe bambi akayimba kawe tekamanyi namuteeka mu video surprise yateekamu mu milioni 19 nengamba otyo abayimbi be abataano abasooka mwanyinaze aba muyimbi wo Becky yes Becky mwagala nnyo era ne mu mmotoka yange n'ennyimba ze zisuka ne mutano nange kyemmanyi mwanyinaze nze yaŋŋamba baamutuntuzanga era Becky bye yagambye Kasuku Becky njaga kukakasa Amiri tannampa wadde nusu ebisatu nze bino nkolera ku lilla ndi munnamawulire Becky yafuuka mwanyinaze yakolako abwawusigale wafaawo mu kikajjo nga mwanyinaze nga nkwasa ennaku naye mbandi awo ng'akoze eki ng'ayimbye neŋŋamba alibanga be bamwogerako ebyo byonna abikola aba silent baana biriwo omuntu okukuba n'omuviira ebya Nakatinda yanjooga but regardless ebyo byonna bibeeramu mu relationship just because for abantu abamu wait n'abantu baawukana nina ne gwe manyi eyita mukyala gunti ombwati ninga bayawukana nda just atya buti public mujajinga ebyo bintu byeexistinga nnyo mulimu ne baserebu abamu oyo ye munnamawulire bekyawa dda n'omusajja naye buli busaawa mukyala gunti ombwati ninga bekyawa just because batya public bajajinga yes ne babeera mu bufumbo obwo they fear public bajajinga kyova laba nze siraga musajja naye wagenda n'olaga okutukuwa omusajja oyo buli omu akunoonya ono w'esouth kwali bwe kuti oli naafuna n'oludda naye ebyo ddiini byokola ezo videos ezafuluma nze nazifulumya jeni ezo video ezafuluma sigenda byogerako